Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta konaku olwaleero gyegadde mbalaga eddagala eryo bwe bamuyita konkomazi. Eddagala eryo endokwa zirina bulungi nnyo bw'oba ogyagadde zisobola okubeera nga zikuguza bulungi eno obeera ng'osimbako ewaka. Ekyo kiyitibwa kigoogwa. Tunuulira erinnya eryo ekyo kirungi nnyo kisimbako ewaka mu kugoba emyoyo egyo emibi naddala egitambula ekiro. Ekyamazima eddagala eryo ddungi nnyo buli lyenkulaga wano beera ng'olifufuna endokwa obeere ng'ozisimbako ewaka. Oyo bamuyita muleke, oyo muleke omutuufu gw'olina okusimba ewaka alwanyise emyoyo emibi, abalogo, amagini byonna biba bijja byonna ojja kuba obiwonye singa onaaba osimbye eddagala eryo ewaka. Oyo bamuyita ssemuwa ekijanjaalo, ekyo kirungi nnyo kye bayita ekijanjaalo ekikuba abasezi nakyo osobola okubeera ng'okisimbako ewaka ng'ensigo zirina sobola ozikufunira bulungi nnyo n'ezikuwa ku bbeeyi entono. Eddagala eryo beera ng'olifuna olisimbeko ewaka likuyambeko okugoba emyoyo emibi. Olisimba mabbali w'ennyumba oba miryango ku shedi oba mu kompawundi obeera ng'osimba ku ddagala eryo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okubeera ng'ojja ku WhatsApp eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Jangu mbuulire ngenda kuba nkufunira endokwa ez'eddagala zino obeere ng'osimbako ewaka. Eddagala eno ddungi nnyo ligoba emyoyo emibi egitambula ekiro, abalogo beera ng'osimba eddagala lino lijja kuyambako bulungi nnyo